ebirumira mu campaign vibe yamaze okuyingira muko vibe ensobi evaawa sandyagadde nnyo tugiyite vibe nti eyingiddewo naye ebitali birungi bitandise okuyingira mu zi campaign abantu batandise okufiirwa ebintu byabwe batandise okufiirwa obulamu abantu batandise ate okwevuma ekintu ekyandibadde ekirungi kuba campaign omulimu gwazo ffe abeesimbyewo okubanga tusobola okuwa ebirowoozo byaffe eri abantu omulimu gwa campaign si kuleetaako bisagu ku bantu si bantu kubanga balumizibwa si bantu kufiirwa bintu byabwe omulimu gwa campaign ba candidates fa abeesimbyewo kubanga tusobola okuwa ebirowoozo byaffe eri abantu era abantu bakole okusalawo okusinziirako ebyo bye tubagambye bye tugenda okukola ki okubakolera kaakati ekyo bw'okituggyako n'otulemesereza mu kkubo ne tutasobola kutuuka eri mu bantu ndaba nga eyo teba vibe ate vibe yandibadde nga ndi mu bantu nga njogera n'abantu nga mbabulya bye ngenda okubakolera nga nabo basiima bye ngenda okukola eyo ye vibe sebo. Olowooza ki ekyandibadde kikolebwa? Nze ndowooza ekyandibadde kikolebwa buli muntu eyeesimbyewo yeekube mu mutima ne ba players abalala beekube mu mutima kubanga akalulu kagenda kubeera nga 15 nga 16 lujja kuba lunaku lupya lujja kuba lunaku lulala ate ojja kuba okyaliwo Katonda bw'aba akukuumye kaakati wandibadde weekuba mu mutima n'ogamba naye kino ekintu eky'olunaku olumu kisobola okupaliriza okuyiwawo obulamu bwange nfe olw'olunaku olumu ate ne bano other stakeholders aba security agencies police UPDF and all sister security organizations nabo bategeere nti abeesimbyewo baganda bammwe bato bammwe bagenda mu campaigns ezo mubayinako oluganda mubamanyi bantu bembeera nabo kakati si kyabwenkanya okulumya omuntu gwogenda okusigala ng'obeera naye ennaku endala zonna so buli omu agezeeko okwekuba mu kifuba akozese restraint okulaba nga takozesa maanyi gasukkulumye kwekyo kyalina okukola. nga 3 Desemba ye National Prayer Day mu Kisaawe Kwodi Kampala.